One of them said in Uganda, nedda mama muddize essaata yambali. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinza obanga otuuliza gwe mukwano gwange ali eyo. Mbakulisaayo nnyo byonna gye mubadde na gyonna gye mutuusaako engalo mugyebaleko. Kakati Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba mutabani wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni bukyanga election ziggwa breaking silent n'avaayo n'ayogera ku ky'okudeployinga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu era gye buvuddeko emabega tulabe nga gavumenti ejja ebyegaana oluvannyuma lwa Babi okuta akatambi akalaga embeera gye yalimu n'abasirikale abadeployingibwa mu maka ge kye baamutuusaako wakati mu bujulizi nga tebayinza kyegaana okutambula ennyo ku social media amawanga ne gatandika okukriticizinga ku mbeera eno. Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'akola statement enkambwe ennyo eri bannamagye kati we batuusa ekintu baagala kyejjako balaba kibalya kubanga baakola ensobi okuraidinga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ate nga yali opponent wa Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'ali ku ludda oluvuganya ku ntebe y'emu ey'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Kakati leero bibafuukidde akambika. Lwaki? Mu kudeployinga amagye mu maka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu kyali kitegeeza ki? Kyali kitegeeza nti no tewaaliwo transparency yonna mu kalulu akagenda mu maaso gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Era mu katambi ke nnaatera okuba nga nkuteera aka Babi ng'agezaako okuba nga nnyonnyola embeera situation yonna gy'ayiseemu okuva we badeployinga amagye gano mu maka ge embeera gy'azaayitamu yonna ngenda kuba nga ngikuwa. So yabazaalidde akabasa era tujjukira bulungi nnyo amawanga foreign countries omwali ba senators, minister of states, omwali ne Trump mwennyini omuli ne balooya ab'enjawulo okusindika ebiwandiiko ebiwooninga Muhoozi Kainerugaba ssaako ne Museveni okujjayo withdrawinga amagye agasalawundinza amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bataddeko akazito yabateekako akazito. Kakati Muhoozi avuddeyo neyanukula n'agamba nti oyo yenna anaakwatibwa oba agambibwa nga yakemebwa n'agenda maaso n'akwata ku Babi Kyagulanyi Ssentamu mukyala wa Robert Kyagulanyi ajja kajjuutuka. Agamba ffe amagye si we tweyisa, ffe amagye baatutendeka okweyisa mu nneeyisa ennungi era baatutendeka okubeera nga tumanye engeri gye bahandolingamu ebitonde ba civilian ate naddala ebitonde ebikyala. Era agamba oyo yenna anaakemebwa oba eyakemebwa n'atuusa obulabe oba n'amishandlinga n'akwata bubi Babi Kyagulanyi ajja kubeera ng'abonyezebwa emirundi ntakera. Era n'agamba oyo yenna alina obujulizi obuyinza okulaga nti waliwo ow'amagye yenna oba ow'ebyokwerinda eyakwata obubi Babi Kyagulanyi agenda amubuulire asobole okuba ng'akangavula. Njukira gye buvuddeko Muhoozi Kainerugaba azze yeegaana ensonga z'okuraidinga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu. Oba okitegeera? Era n'avaayo n'alangirira n'agamba nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu ssaawa zino ali mu buwambe nti tanoonyezebwa era gavumenti erina kyemwetaaza yandibadde avaayo n'adda mu maka ge. Wabula n'agamba kano kandibanga bakakozesanga akakodyo ak'okwagala okukwatirako Robert Kyagulanyi Ssentamu naye ne buli kati Robert Kyagulanyi Ssentamu akyali mu haidi, akyali mu kwekweka. Kati oluvannyuma lwa ministries ez'enjawulo ezikwasaganya eddembe ly'obuntu, human rights advocates, okuva ne bavumirira ekikolwa ekyokuduumira amagye okusalawundinga amaka ga Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ate mulimu mukyala we n'abaana ne bakinyuzibwa, kino nno kibakanze akazito kabatuddemu. Jjukira jjo jjuuzi bakola era
bagamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu tanoonyezebwa era teri amuyinako buzibu. Kati ate ne bagenda balemesa ne bateeka obstacle eremesa famire ya Robert Kyagulanyi Ssentamu okugenda mu maka ge okutwalira famire ye ekyokulya n'okugenda ogirambulako balabe abaana bali mu mbeera ki, mulamu waabwe ali mu mbeera ki, baabalemesa. Kati nayo neeba nga nsonga ndala nnyo. Kabonero akakulaga waliwo ekigendererwa gavumenti kyeyeetaaza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga wenze mbikunnyonnyola bingi nnyo. Nze mbikunnyonnyola ti gavumenti tekyasobola kufuga ngeri kufugira ku 20%. Kyagulanyi bamwetaaga okusobola okumukaka okwasaganya eggwanga wamu kubanga obuyinza nagambye buba mu bantu. Kati gavumenti babanga basobola ogikubawe batyo mu kalulu neetuuka ekiseera ng'erina kuwaanyisiganyamu bya opponenti we, kitegeeza nti awo obufuzi bwa tebuliimu, bubeera kale bwerebye. Kale ensonga eyo kati Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'ekiragiro ekikambwe ng'agamba whoever mishandled Barbie Kyagulanyi shall face it rough. Era ng'ayagala buli muntu alina obujulizi obulaga gy'oba nti waaliyo cameras. Wabula ngenda kuba nga nkuteerako akatambi nga Barbie atunnyonnyola embeera gye yayitamu bukyanga basajja abo basalako ekifo kyabwe. Asikari yabadde alina waali kifo kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli. Nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya muyumba. Nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo k'ensoma. Bwe yakiŋŋambye ettaala ne njiggyako akatabo ne nkazingako ne nva mu buliri. Kati bwe navudde mu buliri ne njagala nzingalewo oluggi lw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi. Naye bamaze okukiggala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi, nina okubaako ne ka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga ezijja gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera. Nenziramu nenzigulawo ekisenge ne ŋŋenda ku balkoni y'ekisenge kyaffe ne nsanga nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula. Kati abo be nasobodde okukwatako akatono ako ne nnyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni. Vidiyo ne ngisindikira mutabani waffe Solomon ne mukubira n'omukubira ne mugamba abasajja batulumbye. Kati nenkubira ne mutabani waffe omulala Dax lwakuba muyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange ne mugamba Dax kiwedde abasajja bayingidde. Nagamba okay. Then nenziruka nenzigulawo oluggi nenzigalawo oluggi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge buying time bali abakola ki abayambuse. Naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa limu abasirikale nga 10. Ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo. Mwako akaseera nensala ne ŋŋenda mu kinaabiro the general bathroom ne neggaliramu ne nkubira neiba waffe omu ne mugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru. Kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuuka era mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde. Abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana, abalala bagenze mu lounge, abalala ne bagenda mu ffumbiro, abalala ne bampitako ne bampuka amadaala. Nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala. Ne ntuula wansi nannyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti n'amala n'aginteeka mu maaso ndowooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password. Nagamba jjamu password mu Lunyankole ne mugamba sijja gijjamu. Nagamba jjamu password ne mugamba sijja gijjamu. Nasituka n'agenda n'afuluma n'ayita banne abalala bana ne bajja n'addamu n'annyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde nayiti ya Tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyerikiro nga nina feeling kijja kubaawo kuba batwegezezaamu emirundi ebiri. Nansitula
babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto y'emu wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bw'ati eyabadde mu maaso gange nantuga bw'ati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega n'asika essaati ya night n'agisika bw'ati kati nagenze okulanga saa kwetawuliza ku basajja babiri kyenakoze n'ensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona ne gayulika aga night esaati n'agisigaza mu ngalo mu sitting room mwaddemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo saa kugamba nti gwe mutuufu naye babadde ng'abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte kati bwe nakoze bwenti essaati n'erika amapeesa bwe yansise bw'ati essaati n'erika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room mu bbali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda naga nedda mama muddize essaati ayambale kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanika emikono oyambale essaati nemugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa n'engizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange bino nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guguno ayulise n'amala okunkubako n'agamba leeta password ne muka sijja gikuba ebiseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi neteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga 4 nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kugiba waliwo yabadde abakomandingawo omulala nayingira nodda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu empulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi lowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ddowooza amazzi nagasesemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze dda batutte buli simu batutte buli laptop batutte bubuufazi batutte power bank batutte charger batutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze nadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko omusaayi bamumenye n'erinnyo yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugje mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wate yabadde akutte bayibuli ye ne bamubuuza abaana balagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali nadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tubalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sinazirika naye ndowooza ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza bbaawo aliwa
Embagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya Mwami Kyagulanyi. Naye njagala kugumya Mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu. Bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana. Togeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli. Yasinze.